Tubebaza okubanga mukyekuumidde ku Prejan Media TV yo ekuwa amawulire agakagwawo. Nga n'olwaleero tukuleetedde eggulire eryakagwawo nga lya mwana mulenzi ono MC Cuts. Naye tubebaza okubanga mukyekuumidde ku Prejan n'okubanga mutuwagira. MC Cuts fena tumanyi presenter era nga akola show ya After 5 ne mwana mulenzi Roger ne Douglas Wanga ne DVJ Masse Pro. Wiki ewedde fena tumanyi nti ono mwana mulenzi MC Cuts yafuluma eggwanga n'agenda mu UK. Yalina show ez'enjawulo ze yalina okuhostinga era bagenda abantu bangi fena twabalaba, mwalimu ba Grenade, mwalimu ba Fake Famake, baali bangi. Naye wayitawo ennaku ntono Cuts n'atandika okweyisa mu mbeera etategerekeka. Oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mwana mulenzi ono Saidi Soft producer. N'atandika posting ebintu ebitategerekeka nga biragira ddala omusajja alinga agudde eddalu. Era mu kumala okuyita mwaka akabanga omukulu Cuts yagezaako n'okwetta n'akambe. Yajjayo akambe n'agezaako okwetta, naye Mukama yeebazibwe mikwano gye gyaliwo ne gisobola okubanga gyamutaasa era gyayita abasawo ne badduka emisinde ne bamutwala mu ddwaliro lye bayita London Hospital. Bamutwala mu London Hospital era mikwano gye omuli DJ Roger ne DJ Slick Stewart basharinga amawulire gano ku social media ne bagezaako tegeeza ensi ekyagenze mu maaso ku mwana mulenzi MC Cuts. Naye oluvannyuma ennyo MC Cuts ono yateereddemuko n'adda mu mbeera, naye mu kudda mu mbeera yazzeemu ate n'aleeta ebizibu ebirala. Cuts ono yategeezezza ab'eddwaliro n'abagamba ekintu kye bakoze tekiriiyo, okumusibira mu ddwaliro okumala essaawa 38. Ekintu ekyo tekikola makulu era kyabadde tekiriiyo. N'agamba tekikkirizibwa engeri gye bamusibyemu. Cuts era n'ayongerako n'agamba nti agenda bakuba mu mbuga z'amateeka era bamusasule trillion oba kayite akatabalika, bamusasule trillion namba olw'okumubalira ebiseera nga bamusibidde mu ddwaliro. Era yavuddeyo n'agamba nga omubulabawo ng'ayogera, yavuddeyo n'agamba nti Uganda esanyuke kubanga zino ssente zonna azireeta Uganda. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala kwekumira ku Prejan Media TV, subscribinga, olikinge era okumentinge. Yeah, okay. If I give you an email address, can you send it through to us, please? Yeah? Can I get this on camera or I'm not allowed? Sorry? Can I get this on camera? Get what on camera? What you're asking me? What I'm asking you? If you need to. Okay. Okay, that's fine. Can do. I'll leave this one out. I don't need to get your face. I just want to hear the question. That's our email address. If you can send over that visa copy onto that, let's put the proper one down. So it's PPN. PPN.